Embeera y'obumenyi bw'amateeka n'obutali butebenkevu ebisibuseewo mu Kampala n'emiriraano ebiro bino yeeraliikiriza nnyo bannakibuga nga buli lukya obutambi bufulumira ku mikutu emigattabantu obwoleka abazigwa bazinduukiriza abantu ne babatuusaako obulabe n'okubanyagako ebyabwe. Ebikolwa bino mulimu okutemula abantu mu bugenderevu nga bikolebwa abavubuka abatambulira mu bibinja, abagoba ababoodaboda abanyaga abantu abateeberezebwa okuba n'ensimbi okuva mu bbanka, abasazi b'ensawo n'abalala. Mu ssabbiiti emu yokka waliwo akatambi akakwatiddwa kamera mu bitundu by'e Munyonyo ng'akalaga omuvubuka eyatemudde omugwira n'amunyagako ensimbi n'amuleka ng'ataawa. Mu mbeera y'emu waliwo n'obutambi obulala obulaga ng'abantu ab'enjawulo batemulwa ne babbibwako ensimbi emisana ttuku ne mu kiro awatali ayamba. Olunaku lw'eggulo ku ssaawa 2 ez'ekiro waliwo abavubuka abazinduukiriza omusajja Mugisha Thompson ow'emyaka 4 ku Ben Kiwanuka Street mu Kampala wakati ne bamukuba era ne bamukuba teke eyamuwunzizza ne bakuulita n'ekinyisa emitwalo 45 n'ebiwandiiko bye by'enjawulo bakuulise nabyo. Abazigu bano era babeera n'ebissi omuli ebyamba ebisala era tebatambaalika. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oyesigire ategeezezza nti okuyiga abavubuka bano kutandise era waliwo abantu 2 abaakwatiddwa okuyambako poliisi okufuna amawulire okuzuula bassempape abalala. Kigambibwa nti we yabadde alinze takisi emuzze waabwe abazigu bano be bakoze obulumbaganyi buno era nga kye tukozeewo kye ky'okuba nti no tulina abantu 2 abali mu kutuyambako mu kunoonyereza kwe tuli mu kukola okulaba nti no tukwata abo bonna ababadde emabega w'ekikolwa kino. Kunoonyereza kwo kukyagenda mu maaso naye nga tukubiriza abantu okubeera abeegendereza nga batambula mu makubo era bwe balaba ekintu kyonna ekitategeerekeka oba ekimenya amateeka bategezeeko ab'ebyokwerinda oba balabye obulumbaganyi buno nga butuuse ku muntu bakube ku nduulu era tusobole okuba nti nno tubaako kye tukola. Embeera eno egenza okufuuka enzibu mu kibuga Kampala nga bupoliisi obutonotono obwaggyibwa dda mu bitundu bya Kampala n'emiriraano ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Omuwendo gw'abaana bataneetuuka abakabasanyizibwa gweyongedde nnyo mu ggwanga lino kyokka ekyensonyi abantu abalina okukuuma abaana abo ate babatunuza mu mbuga y'omulabe Sitaani. Bino birimu alipoota y'ekitongole ekirezi ky'eddembe ly'obuntu ekya Uganda Human Rights Commission ey'omwaka oguwedde 2023 eyanjuddwa eri Sipiika wa Paalamenti Anita Among. Akulira ekitongole ekyo Mariam Wangadya bw'abadde ayanjulira Sipiika alipoota eno alaze nti omuwendo gw'abaana abataneetuuka basobezebwako gweyongerako n'ekitundu kimu ku buli 100 nga bino byesigamiziddwa ku alipoota ya poliisi eyalaga nti emisango ekika kino egyawabwa mu mwaka 2023 gyali omutwalo 1277 kyokka nga mu mwaka 2022 emisango gyali omutwalo 1258. Alipoota egambye nti bataata abasomesa n'abooluganda wamu n'abantu abakuuma abaana bafuuse bannyini kiggwa. Twogeddeko ne ku hate speech watya bwekosaamu eddembe ly'obuntu. Defilement and sexual offences against children. In the last year, a total of 14,846 sex-related cases were reported to police, representing 6.5% of all crimes reported countrywide. Out of these, 12,771 were defilement. The perpetrators were mainly male adults responsible for protection of these same children. These included parents, guardians, teachers, and other. Girls with disabilities were particularly vulnerable to being sexually abused. In the report, we highlight the main causes of sexual offences against children and the effects of these heinous crimes. Recommendations are made on what should be done to protect children. Alipoota eyogedde ku nsonga endala okuli abaana abanyomebwa era okuli abantu abanyomebwa era ababoolebwa gamba ng'abahaya mu bitundu by'e Kasese, abaziba mu bitundu by'e Rakai, abamaragooli mu bitundu by'ekiryandongo, abanyarwanda nga bano bammibwa endagamuntu n'ekibakugira okufuna obuweereza okuva mu gavumenti. Alipoota enerumiriza abantu b'omu masekati katugamba Abaganda n'abantu abakozesa emitimbagano nti bakulembeddemu okusosola abalala n'okusiga obukyayi mu bantu olw'ebigambo ebisongovu bye bakozesa.
Twogeddeko ne ku hate speech watya bwekosaamu eddembe ly'obuntu. Hate speech oba enjogera y'obukyayi ey'okusosola n'okukyawa abantu oluusi nga tusinziira ku mawanga gaabwe. Twakisanga nti hate speech ate esinzeeko wano mu Central Region. Kyekyo kye nayogeddeko ne ku social media ate evumbikidde nnyo ku social media. So ate kamwakoogera omu ku ba victim. Yes, social media singa saalina ddiba lya kyuma singa siriiwo. So social media ate oba lwakuba abantu bateekako obubaka naye ate tebamanyikiddwa oba oluusi omuntu ne yeetuuma erinnya eritali lirye n'awandiika ebyaswakaba byonna. Speaker Anita Mongo n'amuwadde gabuwa nti agumire ebigambo ebyogerwa abantu mu kitongole ekyakulembera kubanga mu bigambo ebyo mwe muva okwetereeza. Speaker era asuubiza nti alipoota eyo yakuteesebwako mu ntuula za paalamenti ezijja. Never get tired of us. Some of us are erratic. Some people are erratic out there. But just accept them the way they are and handle them the best way you can handle them. This is a people-centered parliament. Parliament, as you've made a request that we handle this report as fast as possible, we'll make sure that this report is put on the order paper. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ekya Uganda Bureau of Statistics Ubosi kirangiridde nti ebitundu bya Kampala n'emiriraano okuli Wakiso, Entebbe ne Mukono bye bisingamu abantu abatannabalibwa nga ne mu bitundu ebimu abala tebannatuukayo. Ubosi yayongezaayo okubala abantu bano okutuuka ku Sande ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ye Sande eno, wabula kitegeezeddwa nti newankubadde ennaku baazongezaayo ebitundu ebimu tebinnajjumbira akaweefube ono. Ubosi mu mbeera yeetaddewo layini z'essimu ez'enjawulo eri abatannabalibwako basobola okutuusiza okwemulugunya kwabwe. Gombola ye Kawempe, Nakawa Rubaga Makindye ne Kampala Central, Wakiso, Mukono, Makindye, Ssaabagabo ne Entebbe by'ebimu ku bitundu ebitajjumbidde kubalibwa. Joshua Sekalega, omukungu mu kitongole ekya Ubosi, agambye nti layini ezo kuliko noti 755 34 21 28 n'endala noti 779 12 92 noti 4 so nga bataddewo n'ennamba z'abantu abakwatibwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kwe basobola abantu babulijjo kwe basobola okuyita. Bataddeko omuntu okwanguyiza abantu kuba tukikoze extension eyo ndibozo esomye bulungi eri mu particular areas siggwanga zonna oba kirabye nti eri mu particular areas Kampala ne metropolitan area kati buli area bataddeko omuntu at least alina okutuukibwako just in case LOC teyambye obanga ebbanga liggwayo nga tebannabatuukako kati oyo baba mukubira ye nakoordinatinga n'abali ku ground ze kyeteekesezaako enamba ezo. Okoth Dida Kaso, omwogezi w'ekitongole ekya Ubosi, agambye nti mu kiseera kino baakabala abantu mu maka agawera obukadde 10,40 mu maka agasukka mu bukadde 10,74 ge bali basuubira okubala mu nteekateeka yonna. Okoth agambye nti waliwo ebitundu ebimu ng'ababala abantu be baagaanye okutuukayo so ng'ebimu tebyateekebwa ku maapu ez'ekitongole ekya Ubosi. Bw'ati ategeezezza nti okubala abantu kusigaddeko ennaku 3 zokka okufundikirwa era tebalina nteekateeka ya kwongerayo nnaku ndala. What we want is we want to ensure that any household that has not been counted is counted. That's why we have put different telephone contacts for different divisions and areas for easy appointment, creation of appointment, and also scheduling even of these enumerators. Because, you know, we are now summarizing the exercise. We have just a few days to go. And surely okubala abantu kuno kwatandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno kwali kwakumala ennaku 10 kukomekerezebwe nga 19 omwezi guno wabula kwayongezebwa ennaku endala 6 olw'abantu bangi okwemulugunya nti tebannabalibwa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba tewewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA nga bali wamu ne masala pellet starter emmere y'obukoko obuto ey'obuweke okuva ku bw'olunaku olumu okutuuka ku 14 ebusitula obulungi
bulungi ne bukula mangu. Masala pellet starter ey'obuweke gisange ku Container Village Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi. Kiri mu mateeka omwana omuwala okusikira kitaawe nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Mu tteeka eppya eryayisibwa Parliament era Succession Amendment Act, omuwala oba omukyala asobola okusikira kitaawe oba omuntu omulala yenna omusajja. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddemu omwasi ku bikwekweto ebikolebwa ab'ebyokwerinda bwe bakwatira abawagizi b'ekibiina ky'NUP nti bambala ebyambalo ebyefaananyiriza eby'amagye. Kyagulanyi Ssentamu wakangulidde ku ddoboozi nga poliisi olwaleero ekutte omukuumi we tulina omujuni Anthony amanyiddwa ennyo nga Bobby Yanga okuva mu maka ge Mutundwe. Kyagulanyi ono agambye nti luno olukwe lwennyini olugendereddwamu okuggalira banna NUP babamalire mu makomera nga bwe gwali mu kalulu k'omwaka 2021 ne kaakano nga beeteekerateekera 2026. Naye nga mumanyi bulungi nti waliwo abantu abambala engoye z'amagye nnyini ne kubanga bakolera regimu eno bo tebabakwatako, bambala engoye z'amagye ne babaleka. Naye ffe bajja ne bakwata abantu baffe ne babasiba kubanga bagamba nti bambadde engoye ezifaanana ez'amagye. So okusinziira ku poliisi ya Uganda ono bwe bamusanga balaba w'amagye. N'engeri gye tutambulamu tubulaba tubayita nabo foot soldiers. Before long ogwo nagwo gujja kufuuka musango. Ensonga gye bakwatidde Bobby Yanga teri mu mateeka n'omulundi n'ogumu. Bagezaako bateekamu fiya, bagezaako bateekamu kutya. Kyagulanyi mu mbeera emu avumiridde ab'ebyokwerinda okulumbanga abawagizi be mu nnyumba ne mu maka gaabwe ate ng'ebikwekweto ebyo bisobola okukolebwa mu ngeri ennuŋŋamu. Wabula omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti Bobby Yanga bamukutte n'ennyota ez'amagye ezabadde atambula nazo. Ebintu gye bazudde ewaka ewuwe bazudde rank oba eddaala oba ennyota ng'efaanana ng'ey'amagye madala ya general radio ya walkie-talkie kati bamuguddeko omusango gw'okubeera n'ebintu bya gavumenti ate n'ogezako okuincitinga violence ba okuguma abantu mu muliro. Twakwasizza ekitongole ekirala. Kyagulanyi mu mbeera ye mwalangiridde nti enkya agenda kuddamu okutalaga ebitundu by'eggwanga ng'olunaku lw'enkyasibira Palisa wadde nga poliisi yamulemesezza okutuuka e Kamuli n'abawagizi babawerako ne bakwatibwa. Weewaawo bannaffe bangi nnyo bakwatibwa nga mwe muli ne administrative secretary waffe Madamu Sara Mukisa, mwe muli amyuka akulira abakyala mu NUP Comrade Rwama Juma, mwe muli baganda baffe nga Bobby Rush nga Bashafi Adams n'abalala. Todo y'abantu 20 abakwatiddwa. Tegezebwa nti ku makya baganye okubawa bondi era babasindise mu kooti. Kati kyonna kye musobola okukola mujja kikola naye tujja kuba free. Baagulu nga mbategeeza nti yes olunaku lwaleero twabadde tulina kubeera kugweri tetwagenzeeyo kuba twabadde tulina okukomawo tuwandike ebbaluwa eyo tugende ku record twogere n'eggwanga bamanye kye tuliko. Olunaku lw'enkya tukeera kuzambala tugenda Palisa. Yes, abawandiisi w'ekibiina ky'NUP David Louis Rubongoya agambye nti bazzeemu okuwandiikira poliisi ebannyonnyole ensonga eviirako ebibiina ebirala okukkirizibwa okutalaaga eggwanga lino NUP yo ne bagisuulira emisanvu. Bw'omala kitegeeza bwe beeyina byeyagala mukwataganeko ebaddamu ne bawandiikira ne bagamba tubadde tulowooza tukozese ekkubo olina oba tukole bwe tuti oba bwe tuti, naye bwe batekuwandiikidde kiba kitegeeza terina bwegamba nti tuloote ki kye bagenda okukola. Kati kyo mwalabye byonna bye bakoze ne badeployinga ne bakuba abantu baffe amu ne babasiba ne wetwogerera abantu baffe bali eyo. Bamu betukola nabo wano tebali wano naffe. Lwaki? Kubanga baba tutte poliisi e Kamuli ne basulayo era wetwogerera batugambe abamu bali batwala mu kooti. Ebyo nga bikyali bityo ssentebe w'NRM mu ggombolola y'Emasuulita mu disitulikiti y'e Wakiso Ssaalongo Muwadda Namwanja alabudde bannakibiina kye ekiri mu buyinza nti ekibiina ekyo kyolekedde okusereba mu kalulu akajja bwe kitaakole ku nsonga z'abavubuka ne bannayuganda bonna okutwalira awamu. Muwadde ono agambye nti yeewuunya nnyo okulaba nga poliisi ekuba omukka okubalagala mu bannayuganda abawerekera bannabyabufuzi n'alabula nti bwe bataanoonyereze ku nsonga ezireetera abavubuka okweyiwa ku nguudo okwerekeranga bannabyabufuzi bajja kuyiwayiwa nnyo ssente enkumu nga bagula tiyagaasa atayamba.
Mwadon era agambye nti tewali muntu asobola kuva ku mulimu gwe n'agoberera munnabyabufuzi ku luguudo wabula ebbula ly'emirimu mu bantu lye lyetaaga okusalirwa amagezi mu bwangu ddala ng'ekiwundu tekinnayabika. Ekisooka nti ekiri mu ggwanga lyaffe lino kikutabula okutegeera Abaganda balina olugero olugamba nti kiso kya mbuzi kirekeera omusi ne kitunuulira omubaazi. Kakati bw'otunuulira poliisi okuba abantu baayo tiyagaasi naddala abavubuka obadde obakuba ng'obalanga ki. Ekitawanya gavumenti eno kankubuulire biri ebintu nga bibiri ebinene naye ekisingako kiri kimu nti gavumenti yalemwa okutegekera abaana baayo. Ate nga abaana bano bonna bazaaliddwa abasinga ku mulembe guno ogwa NRM. Gavumenti neeyamba nnyo naddala mu kubagema kubanga NRA netakomoko neteekawo n'ebitongole byayo programu zaayo ez'okusomesa. Saalongo Muwada ate eryantama era munakuwavu olw'entambuza emirimu mu Paalamenti n'agisaba nti naye ekyuse mu ngeri gy'eteeseza eggwanga abantu benyumiririze mu nsi yaabwe. Ensonga eyokusatu abantu bonna ensi yonna abantu bonna abasinga bonna babuufu abantu bayivu bayize. Tuna Paalamenti ya Uganda n'ebitongole ebyenjawulo nda Paalamenti tunuulira okutematema ssente kw'omuwa omusolo okugenda maaso okubadde kugenda maaso mu Paalamenti. Abantu ne batukotekayo amakampuni gaabwe bawe ssente z'omuwiwa omusolo abalemereddwa naye nga gavumenti erina n'ebisuubizo mu bantu byeyasuubiza edda okukola enguudo okutambuza amasannyalaze amalwaliro abantu bafiira amalwaliro agataliimu ddagala abakyala abazaala bw'otunuulira embeera mu byobulamu si nnungi naye ng'otuna Paalamenti erimu abantu abeegabanya emisaala emingi erimu ne ssente zebaga nti zino ntambula nazo za mu briefcase ntambula ngabangabe. Olunaku lw'eggulo poliisi yalwanaganye n'abawagizi b'ekibiina ky'NUP ne bakubamu omukka ogubalagala abadde bawerekera pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi nga boolekera disitulikiti y'e Kamuli okukunga abawagizi b'ekibiina mu bitundu ebyo era yabasuulidde n'emisanvu mu kkubo tebasobodde kutuuka Kamuli. Abatuuze b'Ekyannamukaaka mu disitulikiti y'e Masaka baguddemu entiisa omuvubuka bw'agudde mu kaabuyonjo y'eddwaliro ly'Ekyannamukaaka n'afiiramu. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi katuwa ebisingawo. Ku ssaawa 6 n'ekitundu ez'omu ttuntu abavubuka 3 okuva ku kyalo Kizigo mu ggombolola y'Ekyannamukaaka mu disitulikiti ey'e Masaka okubadde Alex Musiitwa Kiwanuka ne Bunje baweereddwawo omulimo ogw'okukoona kikaabuyonjo ekikadde ku ddoolo lya Kyannamukaaka Center 4 era omulimu guno ne bagukola kyokka addi bamaze okugumaliriza. Omuvubuka omu ategese nga ye Alex Musiitwa wa myaka 28 n'asinzittuka n'agwa mu kikaabuyonjo kino ekikadde era n'afiiramu. Kigambibwa nti omuvubuka ono banne batandise okumuyitaayita nga wayiseewo eddakiika nga 2 nga bawulira akyayogera kyokka wayisa akaseera katono nga takyayogera ne bamanya nti munnaabwe luyinza okuba nga lukazizza. Bano badduse ku poliisi nejja ne bayita n'abantu ne batandika okukola omulimo ogw'okuyiikuulayo omuntu ono ng'era poliisi ey'e Masaka nayo ezze okwegatta ku y'Ekyannamukaaka kyokka nga mpawo kibasobola kukola okuggyako okufuna obutunuzi ng'abatuuze bakola omulimo guno. Oluvannyuma omulambo guggiddwayo ku ssaawa nga 12 ez'akawungeezi era ng'abapoliisi babadde baagala okutwala omulambo guno abatuuze ne bagaana nga bagamba nti badde bejjiddeyo omulambo gwabwe nti gusaana gulekebwe ku ddwaliro ne lya Center 4 kuba nalyo ddwaliro. Omu ku batuuze ategese nga yewaswa mutaawe ow'Ekyannanjirwa nga yawemu ku abadde mu ddimo y'okugyayo omulambo agambye nti bakubye ekikangabwa kyokka n'agamba nti poliisi ekoze bubi okulwayo. Ekiraganisa okutwala mayiti eno bagamba tefuddeeyo nnyo tefuddeyo okuva omufu yaguddeyo mu kinnya omutuuze ono okuva yagudde mu kinnya poliisi terina kyeyakozeewo wabula yazingirizaawo obuguwa ku kinnya abantu obutagendayo okutuusa abantu lwe bakoze okwekalakaasa ne batandika bo okuyiikuula mayiti okutuusa lwe bagijja tebafunye kuyambibwa kwonna kwa poliisi. Ku lwa CBS FM leediyo ey'obujjajja nze Soose Kimpirwazi Kyannamukaaka Masaka.